Nange nsanyusa okusanga. Kale. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa nnyo okusanga. Navudde ewaka e Kampala nga nzize ku benchmarkinga nakulaba Abannayuganda bali mu mbeera ki. Kinsanyudde nnyo okulaba nga nsangayo ng'abantu nga mmwe abalina zi business yennyabo. Mr. Katumba yenze CEO New World Visa Expert Tours and Travel. Yes. Webali nnyabo. Kati gwengo wa New World Visa Expert otuyambira wanga ffe bakadama. Tukola ebintu bingi. Tukola visit visas ezibajja e Uganda. Tukola multiple visas. Tukola freelancer visas. Freelancer yatya? Freelancer ebera employment naye nga gwe oyagala gikozesanga omuntu. Nga oli under company New World naye nga osobola travelinga n'ogenda ewaka n'okomawo ate wali akugambye nti togikozesa ebeera yo nga gwe gye tuyita freelancer. Kati nno waliwo abaana eri wansi gye mbadde nga bamu bakaaba bali mu overstay abalala bakaaba bali mu biki baziyita overstay. Ninjagala ndowooza ze nabadde manyi ngenda kwogeragana na gavumenti anti gwe mulimu ogwange ndabe nga babazaayo naye kirabika gwolina solution. Ya solution wali ku New World Visa Expert tuba tuziyina. Tujjako absconding, tukola fine reduction, so zonna ezo services tuzigaba. Kati kambuze ekibuuzo ekisembayo. Omwana ali mu overstay naye awulira ayagala kulaba nga business ye ekola ki etambula. Ono omukyala abamu ku bankimye ku kisaawe abannyondo be bandagiriddeko ebaŋŋamba nti waliwo abakaba overstay naye ate ababakaba overstay waliyo abasobola okubakola ki obayamba. So ningamba kanzije ndabe omanyi nze siwuliriza mbu netuukirawo naye ndabye office weri nungi ate certificate nayo ngirabye tuli licensed kulika era license yaffe tuli mateeka kulika nga si kyangu okubeera ne certificate eyo. Oyina okukolera mu mateeka kubanga tulina kukola nga tulina license. Kyosooka mu byonna oyina okufuna license era ng'oli mu mateeka then nosobola okulisivinga sente z'abantu kati nga naatera okumaliriza. Ekibuuzo kyange ekigira omuntu yenna waabanga tugeze nze Katumba ndi mu overstay naye banjiriba nkuwa sente mmeka okuntaasa nsigale nga nkola. Ekisooka okugyamu abscond okugyamu ebyonna bi overstay olina okubeera ng'ogenda ku applyinga naffe gye bayita freelancer visa oba employment visa nga boso agenda gikuteeramu ago mateeka agajjamu abscond oba agakola fine reduction. Then bwe tumala okufuna labor card, offer letter, labor contract, then tugenda ku process ekugirako abscond bwe mala okuvaako ne tukukolera fine reduction. Kati obeera ng'oli mu mateeka. Kinneetaagisa ssente meka? Freelancer visa yaffe tetugiseera ya 45. Nze ndi mu overstay ndi mu kiyumba mugabayoko ku credit. Oli mu overstay oli mu kiyumba. Oba nadduka mu kiyumba kubanga njogera kati ku bulamu bw'omuntu nyense mutamye ng'asigaze tasobola kugula tiketi kyekisooka. Ensi emutamye nga kyasigaza kubuuka ku kizimbe nga bwe babikola ozobiraba neera bye baŋŋamba. Kati gw'olina engeri gy'omukwatako n'omukumakuma n'omugamba nze ngenda kuwa bweti onkuwe freelancer ogenda oyiribe naye nga buli lunaku oba buli mwezi oteekako bweziti so that eza like asasula ebbanja. Okusasula ebbanja ekyo tukikola naye it depends ku mpisa z'omuntu n'okubaawo obumalirivu
bingi tubikoze nga tuyamba abaana n'omugamba leetako 10 leetako bino ate na getting up nga delays so tubeerawo ne first installment yaba aleeta ya sente samsung then after that asobola okuleeta mu installment ziri zemuwa abali abeeri ezisookayo kati mwezammwe eza office na biki emugamba ajja zibaleetera mu installments kale bannange bannayuganda bannange nze ekyandeese Dubai kwe kulaba nga abantu be Dubai bafuna embeera ennungi kati omukyalo ono akola ku visa nera akola ku bintu ng'ebyo nze mbadde simanyi nti omuntu asobola n'ofunira visa e Dubai mbadde manyi olina kulinnyoddeyo e Kampala naye kekibeera nti ekyo bwe kityo we kiri kyenjagala abannayuganda mukole oba ng'olina overstay ng'olabye eno program jangu ewo n'omukyala lwakubanga endagiriro nakomye kugifuna nganze bawe endagiriro tusangibwa Salaudin ekizimbe bakiyita Eggy House M floor office 61 wetusanga waffe aba New World Visa Experts kati ekyensembyayo enamba y'essimu gibawe kubanga kyemanyi bagenda kuva ku yange manyi yange eriredula byomu agiina kati enamba y'essimu gibawe alright enamba y'essimu eri 0529 plus 9 eri plus 971 52 96 09 445 kati mukyala Nyondo nja mugamba enamba ye yagiteeke ku screen wansi nga ekinkozeseza kino ndi kutambula bannayuganda neera jjo waliwo eyandabyeko nze omusajja ayagala Katonda ate kati nga ndi mu bbaala abalala ne bandabako nga kyendi okutambula ze bizinesi ez'abannayuganda eziri mu Dubai n'ebifo ebyerinaanaganye so that omuntu ali eyo ng'alabye vidiyo tasigala yekka nera nakoze nezi WhatsApp groups ezibagatta ngenda mbagattamu mpola mpola nga kyenjagala abantu be Dubai tufuuke ekitole kitya nti tuli Munnayuganda east or west wano tebajja kuwa butuuze newo olikolanga ki nze kyemanyi okujjako nga twogerezeganyiza nabo nnyo naye kyensingira ddala okwebaza tiwebale kukola bizinesi ng'eno wano kirungi nnyo neera buli Munnayuganda yenna mukwatibwe n'ekisa nga wetusaba ebiddako tukola ebintu bingi tukola visa extension for example ze nomala muno ennaku za 3 ogidde ku 1 month visa mba nsobola okukwata eyo visa yo nenjongerako nenkwongerako ennaku 3 gye bayita 1 month visa extension ezo Saturdays tuzikwongera emirundi emeka ebiri nsobola kati nganze yazze okumalawo ennaku 2-3 nsobola okumalawo emyezi 3 osobola okumalawo emyezi 3 nzo okudda Uganda nga bagibimbise ng'oyagala okubeera naffe n'ogenda ku A2A yaffe efulumirawo nga wakakola exit ogenda ne visa yo ku Nnyonyi eya freelancer eya A2A bagita airport to airport efulumirawo nga wakakola exit era ogenda nayo ku Nnyonyi n'okomawo nayo kati kyogamba nninya Nnyonyi n'entuuka eri n'enkuba roundabout n'enzira olinnya Ennyonyi n'ova ne Dubai n'ogende Oman twasigaza ensi 2 Oman ne Bahrain olinnya n'ogenda n'Ennyonyi n'emala n'ekukomyawo ku Dubai n'oyingira buto obanga omupya kale bannange tweyanze nnyo tweyanzege neera nyesimye nnyo okuba nga ndi wano naawe n'abalala ngenda mbatambulamu mpola mpola nga njagala okulaba nti Uganda efuuka ettaala tufuuka bumu kubanga ebituluma bye bimu neera nebaza Mama Dubai okundeeta kubanga yampulidde nga nkaabiriranya Abannayuganda ne mubuza Mama Dubai bannange abana abali ku overstay abali ku biki nkoze ntya kubanga newankubadde nnyo eddoboozi
By the way, nawezali nga tezifuluma ndoza awulirangako nga visa baze reject. Nefe wano aba new world visa experts. Mulimu buli omukono. Tetusobola genda into details. Nga fe wano twalinga tuzifulumya. Kitegeeza muri bantu balungi because abami bano baali banyiga oluvannyuma lw'ebintu ebyabaawo. Naye mu njogerezeganya entono ze tutandise okufuna nabo ndowooza ebintu ebimu bigenda bikyukamu. However, nkubira omulanga buli ali eyo naddala muvubuka obanga muwalawo oli Kampala muwalawo yagamba alina overstay eddungu lyokya sibalimba ndirimu naye wabanga alina overstay ng'olina ku busente yogerezeganya nono omukyala nga we mulinde ensi yange ensuubize kubanga nze ndi loko ndi muntu wa wansi nero ndaba ntambula omu ku omu siri eri waggulu kubanga ebiri mu abantu tebiri waggulu biri wansi. Nekya Mr. Katumba nawulidde nti olina okutabo. Oyagala nawe ofuna akatabo kange. Akatabo kange kibeera kirabo kyentera okugabira buli omu neera nga akatabo kano ngenda kakusayiningira buli bubiri ndowooza kyekijjukizo kyojjanga okutimbaawo nabana abali babazeewo balabireko. Akatabo ako ngenda kasayininga oba ensawo yange bagitaddewo leero. Ensawo twalise nayo wano. Munange ffe waffe e Buganda ove wantu olikawo ensigo. Ensigo yange gyensize wano ya katabo. N'abalijja bonna obawangako ne bakola ki? Ne basoma. Era kankasayininge ne kakuwe kakwase bulungi. N'ekyensembyayo Mukama akuwa omuki? Amiina. Omukisa bizinesi zo zonna buli ky'onaakola kirabe omukisa naye okusingira ddala oyambe bannayuganda. Amiina. Kwekaaba kwange gy'oli. Nange neyanza nnyo kumpa ku budde bw'okukyalirako. Si byangu okujja okukyalirako nga ggwe naye nzaani. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.